ndi wano ku lwange nga memba atalina kifo kyonna kya bukulembeze mu NUP era nyumirwa ennyo eddaala lyange eryo kubanga it is high time naffe abamu batukulembereko not so it's high time naffe abamu batukole ki batukulembereko kale nyimiridde wano nga memba wa bulijjo waliwo abantu abaŋŋamba nti wakagenda mu NUP ne mbagamba muyiga okumanya ebintu nze omu ku bammemba ba NUP abagundiivu omu ku bakadde abagiruddemu ennyo kubanga olunaku lwe basooka ofulumya kaadi wano nze we nafuna eyange so nyimiridde wano mu kiti ekyo ekya memba atalina nnyo buvunaanyizibwa okuggyako in the interim ayambako mwami vice president wa Buganda okutwala ziri districts eziri mu Eastern Buganda Mukono, Kayunga, Buyikwe and Buvuma okutumira mwannyinaze gwensingako omwaka gumu gwokka mu nsi muno Muhoozi nze ndi 5 mu gumu yali 5 okumugamba nti akomye mangu okweteeka mu butaala n'agenda n'akemebwa okubaawo kwa social media n'atandika okuweereza obubaka obutiisatiisa obuvvoola era obulengeza bannayuganda omu ku bo Honorable Kyagulanyi Ssentamu akikomye. Tumanyi Muhoozi ng'Owero DU waffe eyalondebwa abeero si wanu Entebbe agenda asoma obwero DU asobole okuddayo okuuma ekyalo. Era oyo Owero DU waffe tulina ennaku nnyingi nti ekifo ky'okumutendeka ne tumuddizayo bakama be Chairman Wero si wanu ne Secretary for Defense ab'Entebbe wali ewaabwe mu Kitoolo. Mwami Museveni yayita mu mugenzi Gaddafi najja amutikkira obwa mmeeja. Ekyo kikolwa kyali kyakusala nsawo. Teriyo Owero DU mulala gwe twali tuwulidde ng'afuuse jjeno w'amagye. Kyova olaba ng'ekimu ku bintu bye tujja okukola nga twakatwala obuyinza kwe kuwonya Muhoozi tumuggyeko ebyo ebitiibwa ebya genero bye bamukakaatikako. Twagala era kusaba mwami Museveni ayiga okujja abaana be ku mabeere. Abaana bwe bakula baba bakuze. Mwami Muhoozi musajja mukulu ddala. Singa yayanguwa okuzaala nga Kyagulanyi fenga kati alina omwana ali okumpi okuwasa. Yes, at 50 osobola okuba n'omwana ow'emyaka 25. Not so. Kati tumugamba ebintu ebyo byalimu abiveemu. Taddamu okuweereza obubaka, taddamu kukemebwa, kusosonkereza bannayuganda. Alina ebyokulabirako ebimala. Amanyi baganda be abaana ba Gaddafi bye bayitamu. Amanyi baganda be abaana ba Saddam Hussein bye bayitamu. Amanyi baganda be Kapiteeni Kongolo omwana wa Mobutu bamuziika ayimiridde. Nono oli kitaawe yamukomya ku bwa kapiteeni naye n'atandika okulowooza nti naye president mu bwangu ddala bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka ne ba activist ffenna tulina okukolera awamu tununule mwami Museveni okuva mu mikono gy'abantu abamuwambye. Abantu abo mulimu bamafiya, mulimu abalwaninga bizinesi z'aba mafias. Waliwo omusajja omu gwe nabadde nsomako nga nfuna obujulizi simanyi bamuyita Muhammad Aribai ng'alina ebyapa by'ettaka 700 mu Kampala. Kati omuntu alina ebyapa by'ettaka 700 mu Kampala tayagala Museveni aveeko kuba amanyi bannayuganda abaddako bagenda mugamba nti ettaka lino walijjawa. Abo abantu abasibye mwami Museveni mu buyinza abamukozesa okunyagulula eggwanga lyaffe. Mwami Museveni wamma totya tujja okukununula mu mikono gy'abakuwamba.
twagala President Museveni agenda awummuleko Lwakitula